Bana nange mbade mukwano gwa Aisha. Asia. Mbade chali wa Asia nyo. Zabade asinga kwagala nyo Asia. Asia mbade mutuka ni muponga ko chali wange mwana. Shitaro nyo. Yaste Asia. Abere atuka kunoza neba bamukube byoma afe. Banange twasibidwa nyo Asia. Mukwano gwa Asia bade mukwano gwa banji banaye. Asia bade mukwano gwa nyo. Era tusaba katona mwechumure kirungi. Bange gurari yekorerede. Noriyola bari onare guru yakoze. Emikwano je yeguru yakoze. Ate mikwano jijajja. Amanya gange ezena alongana mitala speaker wa ghetto wa Uganda. Ate ngambera kamocha. Ate ngandi kansala. Zo muchala abadde ne Asia okuvema begenda kunga 3. Era Asia mbadde mbeera nnyo naye. Era juzi twali na yawo najjako ne wanga waka. Yatunyumya bintu bingi nnyo. Naye kitalo nnyo olunaku wadde wakayita ennaku 2. Kitalo nnyo okulabikanga Asia nga nakabeera naye ennaku 2 nga zene wange wakatunyumiza ebintu bingi. Era mbadde ntambula nnyo ne Asia ebiseera ebisinga. Nzo omukyala alanga muno ebintu ebyenjawulo ebyamawulire ate ntambula mawanga ag'enjawulo. Ate nga ndi speaker wa ghetto wa Uganda. Naye kitalo nnyo omuntu gwe tuwulidde nti bawadde Asia obutwa. Asia abadde talina buzibu n'abantu. Asia ne waba takumanyi, ne waba akumanyi ne wakusanga mu kkubo. Akubuuza how are you auntie oli otya? Amanya go gwani. Njagala ombeere mukwano gwo. Asia ekyasinze okubeera ng'abantu bano bonna boolaba emu mukamokya. Asia okujja wano sigamba nti Asia nti bamwagala olw'okuba nti emusingi guvudde waka. Okuva ku maama ne taata bamukuzizza bulungi. Lumu maama waffe yatunyumiza. Maama wa Asia atugamba nti azadde abaana bangi naye omukisa gwonna omuntu gwadde balabanga omuntu ali awo yamufudde kyali. Be bamuzimbidde okumanyika Asia bamuzimbidde ennyumba. Bamukoledde ebintu bingi abadde tajula. Era nga taata yajjako ewaffe n'atugamba nti kati nze newe mbasirabye eggulu ndirabidde wano. Abamawulire ate tebava waka, abazungu nga tebava waka. Abadde amala wiiki eno okuggwako. Wiiki ejja abadde agenda Dubai, wiiki eddaka abadde agenda mu Amerika. Naye kitalo nnyo abantu Asia mu maaso ga Katonda tebagenda. Tusaba Katonda abasonyiwe nga tebagenda kuyingira. Tewali kusonyiwa kwa. Era tugenda basonyiwa. Asa muno kitana arifa kitana. Akitegeera Wiki abadde ava wano Dubai nga ne baamala gana omukola passports na buli kimu ne visa ng'ewedde. Era yajja ewange n'aŋŋamba kansala kuba abadde apita nnyo kansala. N'aŋŋamba kansala okimanyi ngenda bweru. Namugamba ogenda netumala netusabako ne Asia. Netufukamira netusabako. Era nejuzi twalinawo meeting awo ey'amaanyi ey'abaana ab'essomero ku TLC. Abadde asanyusa abato, abakulu, abakadde, naye Mukama Katonda kyatuggyeko tetumanyi na kumanya. Nze kanyini amagulu gankutuse n'ensooka ŋŋaano ne ŋŋamba ddala kituufu. Era nsoose kulinda paka we mmaze ne ŋŋamba kantuuke. Era obadde tuli mu kuteekawo tenti awo, tuli mu kutegeka nakati ngenda tulina okuzika Asia. Nyoleddwa nnyo nga sipiika wa ghetto ate tutugenda Masaka naye ekitundu bagenda kutwongera kitubuulira. Ngenda kuwa naye bannange ekintu kiri kimu. Nze Asia yandaze Mama Fina nali simulabangako. Azze wano olwaleero. Okitegeera. Bobi Wine mbadde mumanyi twakula naye mukwano gwange ng'omuntu. Naye Bobi Wine abadde aludde okulabika mu bantu. Okulabika nga bamulaba nga tewaliwo security. Naye azze n'ayingira paka mu nyumba y'aba Asia. N'abakulembeze ab'enjawulo. Era tusaba ne pulezidenti ow'eggwanga aba asobola ajja alabe ku Asia wano.
pulezidenti w'eggwanga naye tusaba atuukeko wano oba sindika abakulu ab'amaanyi ate n'ekyokubiri tuwulidde ebijanjalo tewali emmere tewali tenti tewali n'obutebe tewali era tuli wano eno katenti ndoza kakatinina nnyo abantu bayitirivu tewali tenti tewali mmere tewali buugi tewali mmere tewali na butebe nze nteekateeka amabuga gange nagaleese dda naye sijja googera kubanga abantu bayinza okutya ne banumba n'awaka okitegedde ajje wano oba sindika omubaka baweereze n'obuyambi ate baweereze n'emmotoka mulimu abantu abatalina ssente zinagenda kusiika munsooka musiikire wuliriza twetaagayo ne ku mmotoka ez'obwereere abantu bagende okuziika kubanga mikwano gya Asiya tubeera mu ghettos abamu tebalina transport agenda Masaka kuziika era tusaba transport tusaba n'emmere tusaba n'obutebe obadde tuli mu kusika tenti musumba abadde atuwadde tenti naye tenti yamenyese era mutulabe nga tusika tenti bagizizaayo owaka kibo olina batiktokers ne bacelebrity abadde bakozesa Asians n'abayimbi bonna tubasaba batiktokers tetunalabako n'omu ne bacelebrity abayimbi abadde bakozesa abayimbi ate baleme kujja kweraga bwerazi wabula baleete n'amabugo baleete ne ssente Mama Fina omugamba ki? Mama Fina mwebaza kubanga Mama Fina y'omu Mama Fina abamu abazimbye ennyumba y'aba Asiya n'abantu ab'enjawulo abaagala Asiya era nsaba n'abali mu mawanga ag'ebweru n'abali amawanga ag'ebweru basindike obuyambi ate ne pulezidenti waffe omuwazi ateekwa okutuuka obuyambi bugenda genda ewanyu obuyambi Mama Asiya waali n'abakwata amabugo tebamala gawa buli gwe basanze Mama Asiya waali ne famire abakwata amabugo obutebe tewali emmere tewali tenti tewali tewali wakutuula n'obuugi abantu enjala ebaluma kankubulire this is ghetto njagala tuyiga abantu ba ghetto nti si buli omuntu alina ssente ekintu ekiyitibwa ghetto kintu kyakutunda bunyanya bwa 2 bwa 5 ate nga asasula ennyumba ya mutwalo omuntu asasula ennyumba y'omutwalo ng'ate talina ssente tusaba abantu bonna gye bavudde Uganda yaffe ngadda baleete emmere tweyanza nsikale nga sipiika wabwebale Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kitalo nnyo ddala kufiirwako mwannyinaffe. Njogera on the behalf of Kamocha Boxing Club. Omwalo oyo nasembayo kulaba wali ku Youth Day ku TLC. Nali ndeesewo kitabani kyange okulabisa ebitono kyakyo. Nangamba njagala coach twekubemu ekifaananyi naawe n'oyo omwana saamu makirowoozo abadde mukwano gwange abadde mukwano gwa buli omu naye abantu twejjemu ettima mu nsi twagalane. Assalamu alaikum. Njagala kwogera ku Kanyankole enyonjo Munyankole ku rugamba Asiya twire ntumureba byivure bimwe